ekisingira ddala okubanga kyogeza abantu obwama ky'emiwendo gy'amafuta egirabika obanga girinnya buli ddakiika saako n'emiwendo gy'ebintu ebirala. Olunaku lwayo tugenda kuba tubyogerako ebyo kuba essimu oyogereko naffe otubuulire ebintu ebirowoozako ki ekiviiriddeko era olowooza eggwanga lyandisaanidde kukola litya okulaba nga livvuunuka ekigenda mu maaso ekyo. Naye njagala okujjukiza gwe wenna ayagala okwekolera kasente nti kampani ya Zaza Financial Services osobola okuba ng'ogyeyambisa olunaku olwaleero, osobola okuba ng'oyinvestingayo akasente akatono okutandikira ddala ku $6 n'oteekayo akasente n'ofuna profits buli lunaku. Yes, buli lunaku oba osobola okuba ng'ofuna profits era bw'oba oyagala sente ezo zijjayo ng'ozijjayo buli luvannyuma lwa lunaku. Naye ate naawe osobola okuba ng'oteekayo sente eziri fixed gw'atayagala kukola kya buli lunaku n'oba ng'ozijjayo oluvannyuma lw'ekiseera ekiseera katugeze mwaka n'oba ng'ozijjayo sente ezo nga zimaze okwaccumulatinga profits, zimaze okufuna profits ezigattiddwako bw'ozijjayo n'oba ng'ojjayo sente ezo zennyini ze wateekayo saako ne profit yaako. Ate nga baagala n'okutegeeza nti bw'obeegattako n'ojoyininga omukutu gwa Zaza Financial Services n'ofuuka memba ogenda kuba osobola n'okufunira ddala loan owolebwa n'oba ng'oyinvestingako akasente mu bizinesi zo n'olaba nga zeeyongera mu maaso. Okuopeninga account yo clickinga ku link eyo eri mu description ya video eno obe ng'otwalibwa ku page esooka eyo n'oluvannyuma ojjuzeemu details z'olina okujjuzaamu ezikusabibwa obe ng'oggulawo account yo. Ekyo kya bwereere. Ali ku ssimu asookedde ddala gwe njagala okwogera naawe. Hello baba. Sebo ogamba otya leero? Tusimaine empeerezaayo sebo. Amina. Nammwe mwebala ono oli kwogera ku n'Isuusu Magic omusaada wa Kyabazinga wa Busoga omulunzi wa Ssekokedde omulembe Assaano omudaala. Tobadde tolina ng'era nsinzire wano e Bugembe ku Igenge Kundego yegodde ekibuga kya Idinda capital city ya Busoga. Yes, Busoga wagamba watya? Baba gino emiwendo egyereze gy'ebintu ginaatera okutusuulira lusaawa yona yona. Wane waife Bugembe abantu batandise okutambula nga beeyogeza bonka bonka. Wangi weewuunya embeera yeri tutwala abantu batandise otambula nga tibanaabye buli omu yeegemya bbeeyi ya saabuuni era wenkubiira essimu lino olwaleero nga ngemya akadomola oluseke niga mu butusi. Ogenda wa? Baba ndi kwenda kwolekerawo masaawa dino gye batukoba nti waliyo amafuta gaife era nenda akakasa nairala oba amafuta galiyo oba bulido batuguya buguye nga batulimba. Naye olowooza basobola bwegabanga galiyo muna baba olijja kumpulira direct mu State House nakasero ngezeeko okubuuza ebibuuzo eby'amakulukulu no. Otyo? Nti yeeyimu aba gavumenti amafuta gaife bulido muganwa bunwe oba mugafumbisanga bwito. Ye lwaki bannayuganda bali kusoerebwa ina amafuta? Singa balemererwa okumpa ansi enkalamu erimu amakulu ng'erikiriya balijja kuwulira nti nina amaani n'obusobozi obubagobya mu State House. Kaakati ebigambo bino n'obidifendinga senga banaaba bakunoonya tubirecordinge tubitereke. Baba olowooza ninze ndi kwogera oti bye ndi kwogera mbitegere ye ndi kwogera naani iwe? Ye guno omwenge gwonna gwenywere leero tidda kuyira muti gwa bulido. Ebigambo bwedda bya mwenge. So wangi ssebo. Nze Matalisi solido y'abakyala wano mu Ndeeba. Agamba atya? Omuwagizi wa Manchester United empya. Abazanyi babafuukidde ekirala. Naye wawulidde bwe tutandise okuleeta abazanyi. Ate nga ne Frank de Jong essaawa yonna tumufuna. Naye ng'ate mpulira abamu babeesambye tebaagala kujja gye muli kiki? Abasambi be bajega. Mpulira abaasino beewaana naye njagala okubategeeza nti bulijjo okubwesooka si kwe kubulya. Ate nga n'omukyala y'asooka okukomba ku nva essaawa yonna tuleeta abavubuka envuumuulo. Banajja ddi nga sizoni ewedde
nga tuli mu sizoni ndala. Maama Joan kyava akulangira emimwa egyo egitasirika, emimwa eminene. Buli kimu n'okizimbulukusa. N'obanga alina emimwa egirimu baking powder. Sebe yewammwe sente z'enviiri ziri ku mmeka kati? Ekitono ennyo ndowooza 7,000. Ezaawa? Ez'oku mutwe oba mu bitundu ebirala? Iye isoliddo. Gwate owaayi ku mbeera eri mu ggwanga n'oŋŋamba nti enviiri muzikolera ssente ezigula ente ennamba. Wali owuliddeyo ente ye7,000. Sebo oyagala omuwala akusaba ez'enviiri ate n'eza transport ng'alinga atasobola kutambulawo. Bajjajjaffe nga baatambulangawo. Lwaki toganza bajjajja? Leka naawe ebbeeyi y'amafuta bagiraba. Lwaki tebafuna ez'enviiri nga tuzibawadde ne batambulawo? Kwata emitwalo 2 egy'enviiri tambulawo. Ekyo nakyo kizibu. Kale ye Prophet Mbonye yalaga wa? Luli yali atuwa ku binaabaawo ne twetegeka nga bukyali. Naye n'atatubuulira nako n'atatulabula nti amafuta gaali gagenda kulinnya ebbeeyi. Mazima ddala Prophet Mbonye vaayo otuyambe. Tubuulire ganaatuuka ku mutwalo oba nedda. Tusobole okwetegeka. Ate era twagala na kumanya Sheikh Umar ow'Edduwa ke yamaze mukyala wa Sefuko azzaako mukyala waani? Wangi? Sebo. Kireme kutugwako bugwi nga tulinga abatalina nnabbi mu ggwanga. Nkiwali muganda wange. Wangi Sebo. Oba ekyo Sheikh Umar kye yakoze mukyala wa Sefuko kye kiyitibwa okulomba edduwa ey'akamulali. Lwaki? Nga lwaki and it ended in tears. What a joke. Nga kamulali yaleesa amaziga. Ate kubigenda mu maaso mu ggwanga naddala ebyebbeeyi y'ebintu. Nsaba abavunaanyizibwa ku byenfuna mu ggwanga at least eggwanga balituguze ffe nga bannansi. Nze mbadde ntandise n'okukuŋŋaanyawo akasente kange. Ninawo emitwalo 6 banguzeeko paati yange neegendere mu nsi endala. Bw'otyo bw'osazeewo Ssebo? Owulira nnyo nga bagamba mbu east or west home is best. Naye nga toli munnayuganda. Ensi ng'ogyogerako bibi. Nedda. Ebirowoozo by'abatuuliriza si bya station. Ali ku simu. Presenter. Wangi. Nze Maama Joan omulimi w'amatooke n'ebijanjaalo wano Ezirobwe. Ku ffaamu y'amajanja. Olwo ng'ogamba otya leero? Naye ddala mu kifo kya Sheikh Umar okutawaanya buno obuwala obuto obwa Kindagaateni. Lwaki tannyamba ku mujja wange Butiricious Days ow'Ewandegeya? Atya? Amutwale amukola ebyo ebyamakiwa entry nga byakola ku bakazi b'abalala. Ebyamakiwa entry byebiriwa? Nze nsuubira toli mwana muto. Naye gwe buli kimu n'oyagala babe nga bakunnyonnyola bunnyonnyozi. Spoon feeding. Spoon and fork. Ye lwaki bannannyini radio baakuwa omulimu? Osaana na kugoba baleeta omulala. Kubanga gwe olabika otandise okukoowa. Nze ababeereddeyo ebbanga lino lyonna? Nzikiriza mbuuze ku muntu ng'oli eyo oli bubi, kyokka olina gw'owalanna nga naye ali bubi. Obukookolo. Ekyo ky'okola mu Lungereza kiyitibwa wastage of resource management. Okuwalana kwaffe oyonoona kwa bwereere. Era kisaana gavumenti ekugguleko omusango. Ogwaki? Musango kyawo kati gwabazizza. Tit for tat is a dirty game. Wangi? Kitegeeza. Era mbadde neewuunyiza okugumanya nga tewasoma law and order mu biology. Ate ebbeeyi y'ebintu eyeeyongedde okulinnya. Naye sooka otunnyonnyola ekya tit for tat is ogambye otya? Tit for tat ekyo ky'ogambye. Era biri awo byakuzannyirira ku bantu nga bw'owulira game
Gaming, game. That's a game. Ndowooza kati obitegedde. Omuntu yenna atabitegedde aba n'ekikyamu ku bwongo. Sibitegedde, mbitegedde. Naye ani akulumye? Mbadde nkyakugamba nti kibi nnyo ekyabbeeyi y'amafuta eyeeyongera okulinnya olw'akantu akatono ennyo bwe kati akaagireeta. Ke kaliwaako akantu akatono akaavaako obuzibu. Butayagaliza Kampani ya Petroleum Jelly eyasooka yasaanyizibwawo eno empya eya petro. Wangi? Gwe Petroleum Jelly okyagiwulira? Nedda. Petro yasaanyawo Petroleum Jelly. Awo we wava embirigo, we wava enkaayana, we waali obutaagaliza obusinza okuleeta ebbeeyi y'amafuta okulinnya. Maama, kakati ebintu byogera tebitegeerekeka. Nze ndaba ng'ebitakwatagana. Nebo nsaba y'akayimba nve ku leediyo yo. Nyabo, ate kayimba ki? Yagala kayimba ki kale? Kubanga senga kyewasookeddeko, senga twavudde dda wano. Omusujja mpulira gunnuma, omutwe mpulira gumbobba, nyabo nkwataako, sebo nyweza nze. Wangi? Akayimba nkaweereza gavumenti ya Uganda. Nti naye munaakomya ddi okutulumya omusujja n'okutubobya emitwe. So malicious. Ebirowoozo by'abawuliriza si bya station. Hello? Emipiira gya mitwalo 5. Ejawambika emipiira oleme kwejjusa. Sebo? Emipiira. Hello? Hello? Mukulu oyimba mipiira simanyi watandise. Embeera weetuuse. Tulina kwebeereramu. Kati wazze mu kutunda mipiira. Watandise business. Ntunda mipiira gya takisi yange. Nsobola okufuna ssente ezigula amafuta. Mukama. Anti ga bbeeyi. Kakati taxi bw'ogijjako emipiira yeetambula etya ng'oguza gwe amafuta? wooli awo totambula. Ntambula. Okozesa mipiira? Nedda. Tolaba n'emmotoka ejja kutambuza jeeke. Gwe tolabangayo mulema atambuza miggo. Naye ngo nze Kiwulenge Piriton, omuvuzi wa takisi wano e Nansana ku Yesu amala. Meeya Tubbi 2026. Erinnya tulimanyi. Sebo nnina ekibuuzo. Genda mu maaso. Mbuuza. Singa omuntu afa nga mbadde muwalana, nzikirizibwa okunywa obutwa ne ŋŋenda muwalanira emagombe. Nziraamu, sirina budde. Ladies and gentlemen, welcome to Zaza Financial Services. My name is Chris, and I am here to tell you about a company that is becoming a household item. Welcome to Zaza Financial Services. Zaza Financial Services is a safe, fast, easy, and efficient financial system that enables you access investment capital and to carry out day-to-day enterprising services. It's located in Brampton, Canada, and is part of the management, scientific, and technical consulting services industry.
operating on a multi-level marketing system. At Zaza Financial Services, we have 4 financial products, 4 basic financial products, and I'm going to explain them to you right now. Product number 1, fixed deposit receipt plans. These are investment plans whereby a client fixes his investment for a specific period of time. And these investments generate profits per day for a period of 1 year, and thereafter his or capital is paid back in addition to the profits that he or she has been receiving on a daily basis. Product number 2, deposit pension scheme plans, DPS. This is an This is an installment-based savings deposit on daily, weekly, or monthly basis for individual customer. In this scheme, a customer deposits a certain amount of money for a certain period, and only maturity, an agreed amount, will be paid to the customer. At the same time, the applicant must choose a tenor and the amount of deposit routinely. Product 3, membership loans. Zaza Financial Services offers short-term loans to its members in support of their enterprising ventures and innovations. These loans have terms and conditions that must be followed. Product 4, referral program. Get your referral link from the front top page of your dashboard and share it via social media, emails, blogs, websites, or simply with your friends and family. Earn 6% commission from the first referral level, 3% from your second referral level, and 1% from the third and last level. Referral commissions are instant and withdrawable anytime, any day. These are our main products, and we hope you can be a beneficiary of any of these products mentioned above. Zaza Financial Services pays its clients on a daily basis, and these earnings can be withdrawn to the client's payment method of his choice, including a bank account, mobile money, Bitcoin, or PayPal. Life is better with Zaza Financial Services. For more information, visit the company website at www.zazafinancialservices.com. Thanks.